Executive Media. Focus, innovate, succeed. Nkubuzeemu. Guno mwaka Kenzo abadde n'olimba lwe bayita nkulowoozaako. Mwenna mwalwagala lunyuma. Nnyo. Manzaali. Lwaki lwe twateekayo. Anti ogambye eri tebafa ku trending. Exactly. Kitegeeza tumanyi the kind of content that is required there. And we can afford to create that content. Now, why don't you tell this it to us? Omulimu gwaffe nga brand Kenzo tebamunominate era bade banominate nga tebagamba we have nominated the president of UNMF ba nominating Zedi Kenzo muyimbi nominatingibwa mu BET Luli nominatingibwa mu 2022 si presidential advisor era bw'anaaba agenda ku passport ye ya diplomat kibadde tekyetaaga agenda ku passport ye eya ordinary ufuna bulungi kubanga capacity gyagenda malofuna passport ya diplomat ate n'ongamba mbunzire ku ordinary oba nazo zonna akisinzira trips zaki buli wamu manteekawo diplomat ogenda ku trip ngeri diplomatic nka tulaba n'obo passport wa diplomat era abwesigalizza Kenzo tayagaliza bantu. Kyekyo kyagambye nti Kenzo buli kyakola kimugjeeko okiyinza okunfunya ka passport kati yeetonde agaye banaye mu nsonyi yeetonde Kenzo banaye mu nsonyi okuwangula ennyo siddamu banaye mu nsonyi we kati kikyotegeeza anti munna ebyo bimuvumye banaye mu nsonyi we no si kye kimuvumya shonzi kuba nnyo kimuvumya kiri bwe kiti banaye amusore najjuza tayogera ekyo kyekolole badde tokireeta wano saawa zino kuba kyabalemu okudda banaye weyasore wama abalabi ba executive media mutusonyiwe naye abalabi balyoke tebalina buzibu abawagizi baffe batwagadde batusanyukidde ebbanga lyonna waliwo abalala abalina obuzibu abatuula ku TV n'ayogera kino n'ateekamu akasimu ke n'ayogera kino bambi mutusonyiwe okuwangula ne lwaki Kenzo buli omu amwogera mpazi bagamba omuti oguliko emiyembe gwe batera okukubakamu kati awo kyabisinga obimanyi awo okimanyi naye waliwo abakunyigira kubanga executive media yakabi nze banjogerako ne bwemba sirina kyenjogedde kati okola ekyo gigale n'okubigula obubiguzi kinyiiza abannayuganda tokikola n'okukwata ku ssente zange ze nnina n'enfuuwa omuyimbi kibaluma nafuye Maureen sente wano nezo saagenda nga nkyogera okitegeera toyinza kugenda nga weeragala sisaagala neeragalaga tinamuwadde ssente empiti The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Buli mukazi abagolodi abasajja amagezi gazze oyo golodi. Yes man, zejo bambezinda nga oyina okubeerako atero gitumbule atero gitege atero subscribing ku RealTime with Mini Executive Media. Nenda kontandike bulungi. Oh, so oli ku Executive Media tuli wano ku Gibbs Bridals twalese egawuni empya. So anytime from now tugenda kuba tubalaga gawuni empya. So basponsor mbeerabira basponsor tubeerabira nnyo kamalo bayisaawo better malo yisaawo bakama baffe. Omukulu ndi naye wano olwaleero Haji ne wagenze kuijja Naba. Simanyi oli munene ndiboota gye baayiye toli muli munene boli butini kakali boota akapyako sikali mate sagala kabaamu ndwaki kawadde katya saka tewakagadde kale simanyi ekyo bwogenda kiwoza naye tewandi kyogedde. Tuli ku Gibbs Bridals wano programu eno eteebwamu ssente aba ECOP photography and videography. Omubaka omukyalo wa Kampala kalo tugenda kawa Shamimu Nanfuma. Yes. Shamimu Nanfuma ali akabonereko ssaawa w'omulaba w'oba otiikinga. Yes, gwe tugenda okuwa akalulu. Ne wali eri ku Kampala member of parliament Abraham Luzi enyere woli ogira lizitoyemu Abraham Luzi Oluzi. Yes. Awakaluwe kali Nyamtolo yawangula dda ekyagwa nalabe bagamba ali kalimu enkenyera bagende mu kooti. Nansana municipality Zambali Blasio Mukasa. Mitiyana Joyce Bagala. Nina babaka bange. Nino obululu bumeka olondera wantu wameka. Buli wamuze nnonderawo. Sima mubo obululu. Bwe kiba kyetagisa kabba tujja kabba. Buli kaluke buli muntu wafuge twagala ajja yitawo. Okulemerwa tujja kwonoona. Ku president. Very soon president sirinawo kalulu. Kuba nze kenyini nze ndi incumbent. Mba incumbent. Kasuku yagana oluzungu. Bagana okunnominatinga. Mba incumbent. So ndi n'omukulu Martini Beta manager waffe. Manager wa Eddie Kenzo. Omuyimbi go banominate nze mu BH. Burami. Atange baswaza. What swali za wagano bera. Zino interviews zinega
kati ekyo kivuddewo ekya beat mu Grammys omulundi ogwokubiri mulundi ogwokubiri naye baabuuziza luyimba ki ale bakuba omuyimbi wo abantu bamukuba left right center tayinza butamukuba omuyimbi wo babuuza luyimba ki mbuno oluyimba oluliyo ensi terumanyi nezirinda ate bazimanyira kati baba nominatinga kusinziira ku ki kusinziira ku Grammys is a platform of music batunuulira music content yali mu luyimba kati batunuulira popularity tebatunuulira baba ensi ye balumanyi oba nedda ate tebanominatinga nakusinziira ku nsi banominatinga music kati omuntu gwe twayimba naye we Iran olulimba ffe tuli be Uganda waliyo ennyimba ze banominatinga nga ze Puerto Rico ze banominatinga nga different countries so ebyo tebabiriiko bo so abanayuganda ffe tutategeera bintu ebyo we bitambula kyendabi waliwo just element y'amaalo etulimu ebalimu so etulimu kuba ffe tubimanyi so Martin Betta erinnya lye ly'abasiraamu gwani Malik Betta Martin omanyi engeri gyoyagaddemu obusiraamu olina ne sigida mwakitegeddeko nti Betta ya sigida yabuyingira abwaga teri yamukaka onyumidde obusiraamu ate nze nali nagga wali balwawo buli kuba olina ekirevu yes you have a beard and mpozi akawala atakanonda ba speed kwe katambulira y'amaanyi twakakwatamuko naye nsobola okufunirayo kiwi enviiri ima ntambudde nsikayanya Katonda nenguteekako wano nawali n'osalayo enviiri z'oba oyagadde sikayanya Katonda katiwala takyo wakireka kalaba gwe njala Katonda yakuwa enjala zo ogenze zongerako kati nze baba mpadde ekiwala talwaki nkikyankala alina plan ze kati mweronda nebagamba omuyimbi abeere nekiwata na manager abeere nakyo bambi brotherhood naye kyo kitambulira ku speed ya waggulu I don't know but wano watangala my blazer n'enviri zaawo zigonderera kati bwe weerabira n'osanyirirawo nsanirirawo tewalina buzibu n'akasanyizo ke kamu akasanyirire akuba kaba kakulumamu I know kati kano ke bayita channel O kolina channel O waliwo kali ke basalanga ne kajja wekati ne beetolooza koona wano ne kazinga wano yali channel O kino just kirevu naye nakyo kijjawo ekiti nekijjawo ekiti kirevu kyo kirungi ate oliko kiteekamu kasene nekitandisa okuleeta envi nzaagala bitya nno enviizo kati omuntu ayinza okukulamu oluvyawo n'otawulira ebalungulamuko nali simusasudde wa saaluuni wawulira otya tewawulira naluwulira nga lukuddemu naye nasooka lowooza oba lwakuluma terukuluma kiri awo naye nalowooza alina kakulamu gundi omusajja yali talimba ole yalega muteziruma anti omukulu yaŋŋamba bw'ati kaziwe kapo alina envi mu kirevu nange abaamukuulamu envi nga yeebase zonna mu kirevu emboza kaziwe kapo sizijjaako hadiisi n'agamba nti zonna teyawulira neŋŋamba envi nga empitirivu kaziwe kapo zonna zaggwamu nga tawulidde kyova nkubuuziza nti oluvi basobodde okukuulamu awo n'otawulira nze naluwulira nga balukuulamu naye kaziwe siyinza kuyingira mbozi za kaziwe alimba omwana oyo webanga emboozi yava mu kazibwe mweyava ambi tekyali kituufu manager bulijjo njagala nnyo okukukyaza omuyimbi kiki omuyimbi abantu ennaku zino nga bamwogerako ebintu ebitali birungi omuyimbi yakola ki omukulu Nobati ekituufu muyimbi yakola mulimu gumu naye ate bya Nobati nze Nobati simanyi kuba Nobati tatubuukingangako kuba tasangako twafoodinga twafoodingangako ebbanga lyonna lyeyagezaako naye nga yali agezezaako yagezaako kati obuzibu bwe buvaawo simanyi ekyo ekibuzo naye mubiraba byabayogera tubiraba ne mukolawo ki amateeka gajja mulamula mukambwe alina bukambwe bwamu just amanyi alinyira wagon gyatamanyi gyeraga ate omuyimbi omulala saha kati olaba oba yali ayisaawo buyisa ki kati olaba waliwo omuntu nga
nga bw'otamwogerako byokola tebifuna nnyo attraction naddala mu eyo area kati sahayogere kwani eyavuma bebekulu n'amumala tekikyakola mawulire abantu bakimanyira nti aho yamuvuma kati yafunayo omulala n'alippa ku oyo era ajja muvuma naye bw'anaatuuka abantu bakimanyire kati gwe nga manager okolawo ki ng'olaba omuyimbi wo bamukuba ekisusse ffe tukola mulimu gwaffe Zubeda olaba challenge edi gy'alina abantu bamunyiigira lwa success Edi agenda ku show n'akuba show abantu bonna ne bawanika emikono ne bavawo nga batuuyanya abantu ne kibanyiiza n'awangula award ne banyiiga n'abeera nominated ne banyiiga n'arepresentinga Uganda mu AFCON ne banyiiga n'arepresentinga mu CHAN ne banyiiga like buli kintu kyazaakola nga kyakabi kibanyiiza kati simanyi babagezaako gamba nti batukubira essimu nti bannaye twagala muyimbe mu CHAN tubagambe nedda abantu baffe bajja nnyiiga tetuyimba tubireke bwe batunominatinga tubawandiike tubagambe we hereby disagree with the nomination mutujjeemu abantu bagamba gwe olemesezza Kenzo gwosinga okumuteekako ekibuli ky'okuba nti yeeyisa bw'atyo kyogamba Kenzo omwana mutombe nti gwomutegeerera era n'ebintu ebisinga ebiwandiika ebyo abantu kati nga ssente ze bayombera bayimbi baganye mubagobye mu kampeyini buli kampeyini Kenzo yagiriko ogenda okweta ali eggulu ali ennebi ali watulaba Kenzo tulaba gravity abayimbi babale ne Kenzo takola mu NRM akola muki Kenzo akola mu Big Talent Kenzo akola mu office ya president Kenzo akola takola mu NRM lwaki ayimba mu bivulu bya NRM kubanga muyimbi anti lwaki ayimba ku NRM kokka anti be bamusobola mu booking nopote ya bwe muwa mulimu asobola oyimba you cannot afford him but we baba zotuwa mulimu we can bajje batuwusente musobola oyimba if they can afford us why not era mujateekawo ssente empitirivu akubaze tubatukolera wata agula iPhone sigaza Tekino it's okay si lutalo naye abasembayo kyogera ozojjukira ekyatuuka mpozi nedda not in that aspect naye omuyimbi abayimbi banne bagamba abakubye ekikono ne bye mwasuubiza federation kuba oli mu federation si bye mwawa abantu beta mwasuubiza abantu ne mubasuubiza nti federation izze kusooka kulwanirira copyright eyo yo tebawuliranga nako yadde kiddamu ku kwogerwa ku copyright ate bagamba gwe wali omu mubawandiika si mubalimu banange nkakatako copyright the process is ongoing process ya copyright si kyakujja ne ngamba Zubeda tutule twogeremu ne twogera ne kifu there is a process waliwo consultations ezatandika even before us coming in waliwo Hildaman babitandikako Minister of Justice nebegattako so it's a process etambula ne tutuuka ku level y'okukiriziganya ku bice ebirina okukyusibwa bice ebirina okwongerwamu bice ebirina okujjamu ne tutuuka ku level ya committees mu parliament nti legal committee mu parliament ebayita yeebuuza ku bantu ab'enjawulo mu sector because si bayimbi bokka copyright si abayimbi bokka ya creatives bonna n'ebino binyini bye tuli mu content yono n'ebirala bingi so beebuuza ku different sectors different stakeholders CMOs the regulators bangi so your process weeri egenda mu maaso so kimu kyakiriko of course kyemwasuubiza kikyaliyo of course tukyakiriko but the copyright law is a very sensitive law si kyekintu kyoyinza okubamira so chovala that process has been taken then also walabako nga president ya approving the copyright management system so si kirungi okuyisa etteeka nga terigenda kukola so byonna mubitambuliza wamu nti yes etteeka tuli mu pushinga litya naye werimala oyita ligenda kukola litya you know so the copyright management system wejjira in the picture nti it's going to be a system ng'ojja n'oteekayo kati twasoose kutunuulira side ya music kuba yaliko abantu abangi for now nti ojja n'oba n'ennyimba zo n'oggulawo account kw'eyo system
nti nze Zubeda nze yayimba tukyakale n'oluteekayo system ne scanning okunoonya oba nti kituufu lulu oba nga si lulu era bajja kulaga nti ono oluyimba lwoli mu ku-uploadinga lwa beta oba beta yalwa-uploadingako beta aba yalwa-uploadinga mu bukyamu kati gojja creatinga okaya n'oko dispute eyo beta ono yateekayo oluyimba lwange naye si lulwe kati awo mugende mu nteeseganya ezo paka we bakola resolution nti oluyimba kituufu lwa Zubeda oluteekeyo bagenda ku installinga gadgets in different music users places mabala hotels restaurants nga wonna we luvugira kati nga we luvuga ebbaala eno like eyo gadget gye bataddewo esindika data ku system kubanga wali challenge webadde nga UPRS esoosooza ssente naye nga temanyi ezigaba etya ani gwe wammeka kubanga oyinza ogaba ssente ng'ozigabye lwa bunene nti Kenzo munene nnyo naye ng'ate mwogwo omwaka oba mwegya myezi esatu alien skin yasinza oba munolimba olukuba like yasinza okubeera mu rotations mu bifo ebisinga kati bw'ogaba ng'osinziridde ku munene ate oyinza oku-exploitinga omutono so that system ejja kuba etuyambako ng'etuwa data oyo nti mu bbaala gye bazanya oluyimba lwa Zubeda gadget yene eriyo esindika data ku system namanya nti oluyimba lwa Zubeda lwazanye wano lwazanye Jinja lwazanye Capuchora lwazanye wano so sente ziba zisasuddwa mu licenses UPRS erina data amala okusasula abantu nga buli muntu zibamusasudde kubanga jjukira wowe n'akawunti yo naawe oba olaba zino ze nina okukola ki kati UPRS luli yavaayo ng'eraga abantu olinayo 2,000 ng'olinayo 1,000 olinayo 800 kati kuno bigenda kikyukamu kyetulwanako kulanga kikyuka bali bakikozesa waliwo alternative gye bayita sampling nga gye bakozesa naye nga abantu babeera satisfied konzijukirwa waliwo gwe baawa 800 baba wako spice 2,000 ebbanga eryo lyonna kati abaana abalala ne bagamba olaba spice ku maanyi g'alina afunye kyebiri nze ninayo mmeka so okujjawo ebyo byonna that's why we are creating that system okuyambako ku implementinga lero so copyright law weeri mukyagirowoozaako nnyo tukyagiriko nnyo so abayimbi abaganda teriyo ne baabatuma tebabiraba abantu bagamba Kenzo alina bye basuubiza bingi naye balabako bitono kubanga in the first place era twali tutandika newe twatandikira tebakkiririzaawo kitegeera so kiringa okutandika ng'oli agamba gwe tolina ky'oŋŋamba then after some time ate natandika okukubanja byewali oyogera luli we yagambye ambu tolina by'omugamba kubanga oŋŋambye sirina kyeggamba nga nkugamba nti tulwane copyright eyite n'agaana okweyungako ate time etuuse ate oŋŋamba mbu watugamba copyright naye ate by that time agala sirina kyeggamba lwaki wali owuliriza that means nalina kyeggamba from day one wali webuzaabuza so it's the same now nti bali mu kubanja process wetuuse balwaki teriyita but we are on the process tetsayimirira among other things no si copyright yoke ebbiliyoni zino ezitabudde abantu ani azifuna ziriwo ezibatabudde biliyoni zibalina okuwa ba creatives bajja ziwa era process naye egenda mu zituukira waani federation yeyino side y'abayimbi zijja kujja mu federation from the information I last had ate ba creatives abalala the ministry is handling ba filmmakers mbadde manyi zonna zigenda mu federation and kati eri Uganda National Musicians Federation ate olwo Kenzo atuyamba atya nga advisor Kenzo is a senior presidential advisor ku creatives omulimu gwe ku advisinga mu kulembeeze on creatives nti muzeeyi sikulaba nti sente z'abano zizze wano na wali byonna bifollowing up naye naffe nga ba creatives mulimu gwaffe kati eza federation ezigenda okujja abayimbi abali mu federation we bagenda zifunako ba buli muyimbi n'ataliimu waliwo procedures definitely ziyitibwamu it's going to be circle money. It will be put in circles across the country for musicians so buli sake erina amateeka gaayo bwebaba nga waliyo sake egamba nti affe newa toli memba waffe ajja ne weewula if it's there in the law which I know is not naye buli muntu gyali oba buli sako yonna gyeri ziri circles 25 so far you must be a member in that circle to get benefits. You must be saving. Waliwo process era bw'otuuka ku buli office ya sako bakunyonyola. So kakati federation ne UMA mwamala ne mukwatagana. Yeah, you're working together. Ne mubawa ssente.
okubeeyungako musobole okujjawo uma kyosikimanyi kati twagijjawo weeri ate kyakola no uma weeri eri in service uma weeri naye baŋŋamba mbu mwabaliisa sikimanyike basobole okubeeyungako sikimanyike tonakiwulirako baalumpa dda ne baŋŋamba abateekako amaanyi mubagazzaggaza mumala obbagazzagazzaawo kakana mubayise mugamba nanti bwe mwaga tubayambe mukkirize era ne baŋŋamba omukulu mugenda muwaayo ekifo bambi tebabaliisa bye batalidde bakazi baŋŋamba pulezidenti mugenda muwaayo ekifo sife tugabye naye kikyabuze sife tugabye ebifo mu federation bifo abantu bakulonda naye beta weebusaabusa naye ddala abantu bakulonda my brother honestly uma mwagala sente era mwina n'akasente ke mwagala obbawa they are entitled to a share on that money nga associations endala zonna they are entitled naye okubawaayiriza mbu ate twabawa sente obanga ate abalaga nti balya mu bamemba baabwe olukwe but no that's not right tewali abawa sente temubaliisa wadde ekintu babawaayiriza beta ku mukulu gwe tuba tulina okubuuza ebigambo ebimu naye beta musajja muzibu nnyo ono gwolaba ate sole yakyokolodde beta kakubye abantu balina okukimanya nti omuntu yenna alina abaamu n'ekifuba tobagamba sole bo bwe bakolola ne bakakuba bagamba ani sole it's courtesy kintu kyampisa akiyita bati ekigambo no better etiquette yani etiquette sikuyiga kuliisa fooko etiquette yes mere neeyisa mu bantu kuyiga bw'okwata jiiko bw'okwata giraasi naye kati ebyo ebintu by'olimu tugenda kufuna omusomesa w'oluzungu ebyaddala muveeko beta obonaabonera bwereere waliwo ebintu bingi bye tukugumiddeko naye waliwo bye mutagenda kugumiikiriza naye njaga waliwo wembeera eyo ne bakuba Kenzo ne ŋŋamba bannaye oba olumwasibe ku bantu kuba waliwo abantu be bakumanyiira n'ogaana naye bannange ekimala kimala bagamba nti alina fitina tayagaliza bituufu nti yeka yaba ayagala ebyo Grammys muyite tabuulira banne bw'oyingira mu Grammy naye nati mukulembeze w'abayimbi alina okubabuulira n'abagamba nti bw'oba oyagala kuwangula mu Grammys bawangula bwe bati nedda ssebo gwoze wange leero zenzizeewo waliyo omulwadde omusawo ajja ewaka kujjanja bw'oba omusasudde esente empitirivu naye era omukubidde njagala onzijanjabe ndowooza sigenda kusobola kujja olw'ensonga bwe ziti teri musawo abeerawo we n'agamba ndowooza Zubeida ono yeetaaga okujjanjabwamu kaŋŋendeyo ndabe yes there are people nga ye ali comfortable ne waali nga ye alaba engeri gyakuteekaliya ye ali okay kati gwogende ng'owuzuumya obukanzu ng'omugamba mbu nedda nti kyeŋŋamba kiri bwe kiti beta singa otuulaawo management yo gwe manager w'omuyimbi n'omugaa kati k'oli president abayimbi bano tubayita mu meeting tubannyonnyole nti osobola kwewandiisa bw'oti osobola ennyimba zo zikola bw'oti okubeera ng'osobola okunominatingibwa mu Grammys naye maama Kenzo yafuuka omukulembeze yalekerayo okubeera omuyimbi yasigala muyimbi naye kati alina management erunninga brand Coca-Cola ne Pepsi bayinza okuba tebalina lutalo naye tebagatta secrets za business bakitegeera naye ng'ate bonna ojja basanga ku mukolo waliwo akutte ka Pepsi ne ka Coke ofuna bulungi until igwe lwojja n'ogamba neetaaga ombuuliremu ku kino kitambula kitya bakitegeera kati mwagala abayimbi bajje bababuulire baba baagala kubanga oyinza okugenda omuntu omugamba ekintu wali atayagala mu nominating mu Grammys nga muyimbi gye bali bangi nga they don't even care tebamanyi bw'omanya baagala omanya kye bayagala kye mukola mmwe baagala okumanya bandyagadde naye bajje be baba baagala okumanya taliyo omuti gusitukira nnyonyi tulema ate ku omanyi waliwo ate wemunyigiriza omuntu namwe ne musuka pulezidenti Museveni yajja ewammwe oba mumuwandiikira nga mumwina bye mumwagaza tumugambako wano ne tumugamba muzeeyi enguudo mbi n'abikola olwokuba mwogedde ebimu babikola kati naddala nga mu kalulu wano bikimu tujja kyogera kuba twalabye kikola emyezi ebiri gisobola okukozesa oluguudo
mujja byogerako naye bijja kukolebwa mu budde bwabi. Buli kimu kina mulabeko bwe muyamba ku bayimbi bagende mu ayagala okuyambibwa jje okusinga omuntu okutuula ku TV ne yeeswaza nze mbalaba oli n'atuula okwo ne yeeswaza obiwulira naawe nga bagamba tayambye bantu ne bwaba n'obugrammy abwagala yekka BET ayagala babeere nga boogera ku ye amanyi baŋŋamba omukulumbu mwagala nnyo amawulire nga bo bwe bayambaani baba batagagala baba bakimye ki ku TV ayagala ki tebabimanyi nekambuze Zubeda ate ono abeera naziriku ezifiitinga bano bamanyi ne bwoba tolina zifiitinga bano ono beta bamanyi Zubeda beta amanyi ekyokukola tayambye buyambi kankubuuzeemu guno omwaka Kenzo abadde n'olimba lwe bayita nkulowoozaako mwenna mwalwagala lunyuma lwaki lwe twateekayo anti ogambye eri tebafa ku lutrending exactly kitegeeza tumanyi the kind of content that is required there and we can afford to create that content. Now why don't you tell this it to us omulimu gwaffe nga brand Kenzo tebamunominate era bwe banominate nga tebagamba we have nominated the president of UNMF banominating Zedi Kenzo muyimbi yanominatingibwa mu BET luli yanominatingibwa mu 2022 si presidential advisor era bw'anaaba agenda tagenda ku passport ye ya diplomat kibadde tekyetaaga agenda ku passport ye eya ordinary ofuna bulungi kubanga capacity gyagenda malofuna passport ya diplomat ate n'ongamba mbu nzire ku ordinary oba nazo zonna akisinzira trips zaki buli wamu manteekawo diplomat ogenda ku trip ngeri diplomatic nka tulaba n'obwo passport wa diplomat era abwesigalizza Kenzo tayagaliza bantu kyekyo kyegambye nti Kenzo buli kyakola kimugjeeko okiyinza okunfunya ka passport kati yeetonde agaye banaye mu nsonyi yeetonde Kenzo banaye mu nsonyi okuwangula ennyo siddamu banaye mu nsonyi we kati kikyotegeeza anti munna ebyo ebimuvumye banaye mu nsonyi we no si kyekimuvumya sonzi kuba nnyo ekimuvumya kiri bwe kiti banaye amusole najjuza tayogera ekyo kyekolole badde era tokireeta wano saawa zino kuba kyabalema okudda banaye weyasole mwakikola wama abalabi ba executive media mutusonyiwe naye abalabi balyoke tebalina buzibu abawagizi baffe batwagadde batusanyukidde ebbanga lyonna waliwo abalala abalina obuzibu abatuula ku TV n'ayogera kino n'ateekamu akasimu ke n'ayogera kino bambi mutusonyiwe okuwangula ne lwaki Kenzo buli omu amwogera mpazzi bagamba omuti oguliko emiyembe gwe batera okukubakamu kati awo kyabisinga obimanyaawo okimanyi naye waliwo abakunyigira kubanga executive media yakabi nze banjogerako ne bwemba sirina kyenjogedde kati okola ekyo gigale n'okubigula obubiguzi kinyiiza abannayuganda n'okukwata ku ssente zange ze nnina n'enfuwa omuyimbi kibaluma nafuye Maureen sente wano ndezo saagenda nga nkyogera okitegeera sisaagala neeragalaga tinamuwadde ssente empitirivu nakyo kikukyaya ku ssente z'ofuye ezizo ne bakuddako ne bakwogerera ebigambo n'olaba olinga ka vidiyo ali mu comments omutwalo mulamba boogerera ssente Kenzo yeetondera buli omu okufuuka presidential advisor lwakuba ekifera yeetondera buli omu ekifo abantu bagamba yali takigwanidde kati gwe bw'omala ebbanga lyonna ng'oyombera ekitagwanidde naye nga tokola kuteekawo kigwanidde then gwe olina ekikyamu oba ogamba nti Kenzo tagwanidde kubeera mu BET tagwanidde kubeera mu BET tagwanidde kuba mu Grammy ebiyimba luliwa kati gwe lwana nnyo si kujjayo oli gwogendeyo lwana nnyo teekeyo gwolaba akola ki agwanidde kizibu mwogera bubi management ya Kenzo mwogera bubi si kwogera bubi kuba kati ekyo kyaki that's being honest gwe kyoyagala okuŋŋamba nti oba oyagala emmeeri 10 ku lyato emmeeri yo ku nnyanja osooka kujjayo ziriyo gireete laba wali space teekawo bw'ona ogamba mbu ogenda kusooka kujjayo ziri n'abazivugira bagenda kulemerawo kuba baagala zisigalewo okitegeera naye nga ebintu bya omukulu lwaki yaloopa munne abanyi nabo babindeetera wano ne bagamba Kenzo oyo musajja mubi manyi yagadde nnyo okkubuuza Kenzo kuba gwategeera Kenzo ne bagamba Kenzo yagenda n'aloopa bebe
nti yali sente za studio alimirira olwo bebe okumujja mu kampeyini era mbu kyova olaba yazirimu yali buli wamu bwafuka eddalingi wa muzeeyi olw'okuba taata we gundi kyefaali taata bebe sibidandi naye mbu nno woono yakuba mu kkombo omwana oyo n'agenda n'ayogera ebigambo era omusajja olutalo olondooza walulaba nalulaba naye first of all Museveni si kamimbo ogenda kasibira mu kutiyo okasalirewo no Museveni alina independent mind amanyi bulungi byakola no honestly abantu simanyi lwaki balowooza nti muzeeyi ogenda gwe omugamba ebibyo mbu akuwulirize just for Tati oli ayinayo support y'omukazi ayinayo support ya kitaawe ateekeko eyiye muzeeyi is an intelligent man sente ezo obuuza ogerako simanyi zalina mmeka zaali zaaki ani yazimu ani yaziwa bebe muzeeyi mbu kati edi bimukwatirako wa bamuwazize anti n'amugamba nti omusajja teyazimba studio kati tebamuteeka mugundi Kenzo yali mugundi za campaign kyogamba sente baziwa bebe nti bw'anaazimba studio alyoka akole campaign muzeeyi yeebaza embeera yajja bweti muzeeyi bwe yeebaza wali nga Kenzo ategese gundi bwe yamwebaza n'agamba studio yo teyagikola ki teyagiraba muzeeyi kati muzeeyi abaana ne bagamba oli era ye yaleese ebintu bya studio Kenzo kyogamba Eddie Mando anti yagerera ku mutwe gwa muzeeyi no seriously muzeeyi agambye bali be babyogera amanyi gonna ogatadde ku muntu omunzi muzeeyi agambye gwe webala okukola booti gwe wakola booti naye oli namuwa sente za studio saagiraba buzibu bwa Eddie butya ati ono ali mu kabampaane bangulire esaati n'empale ayagala okulabisa banne so alekerawo okukola omulimu gwe agukole Zubeda naye talabisa abantu bewakula nabo b'osinga okubeera obulungi leero bw'ovaayo ng'ovuga Sierra Sierra ne bagamba weewaana ne bajoogerera gigala kugitunda Sierra etundika so Eddie gwe ne bw'onooyogereyo nti byakola yeeraga ajja kukola omulimu gwe oba gwakwewaana oba si gwakwewaana kubanga naye asanga challenges z'otamanyaako but he will do his job bagambye yeegendereze bro alabisizza nnyo naye Zubeda waliwo eyaŋŋambye nti Kenzo oyo nno yeegendereze ezo threats oziraba yo si yejja okubanga esoose but guess what okubeerawo kwa Eddie okuva gye yava paka watuuse ne gyakyagenda Mungu ng'amusobozesezza ffenna tetukiinaako control naye yennyini takiinaako control ebyo Katonda yabimanyi yamanyi bw'abigatta ebintu bye okitegeera ffe tukolako gwaffe Katonda gwatusobozesezza mukolako kye muba musobodde ebisigadde ne mubimulekera kati ne bw'ogamba mbu ojja mukuba amasasi Mungu aba yamugerera nti kwolwo bali mukuba amasasi n'afa okitegeera naye byakoze legase ye ejja sigalawo bwe bali biraba ng'avuddeyo Kenzo abantu bajja biraba but also weebuuze lwaki omanyi ekintu kirina coin erina sides bbiri lwaki buli omu ali against Eddie ate tebatandise kati okuva mu 2009 kwe yannimba paka leero gwe njagala ompeyo time wojjukira nga Eddie tewaliwo omuntu amulinako olutalo but the challenge is oli ajja nagamba Kenzo tanyamba what do you mean Kenzo tayambye bantu kimala bo bamuyambye kimala batya bazimusabye era yaani yazimuwa Kenzo bw'ojja n'omugamba Brad njagala kati kiringa saawa eno nyinza okuba nina ennamba ya Right Honorable Nabbanja njikuwe ate njikozesa eki anankwata exactly kati okayanira connections nsobola okukwata ennamba ya tugeze director wa One Africa Festival nenjikuwa naye gwe g'omusakira ebintu nga tobigambako bantu balala nti nze ndi manager wa Kenzo siri manager wa industry nyabisaba ekyo ekintu si kirungi nekyekyo nze ndi mukozi wa Kenzo nkolera big talent
Okimanyi nti nze nga twakakuba international hit nafunako enamba ya Wizkid. Nendwawo mu textinga zikira twalina South Africa ne mu textinga message n'agiraba nga munyonyedde bulungi nenyonyoddeko nzaani na lwaki mu textings. Blue tick ne zijja bulungi blocking. He didn't reply. Blocking. So why did I have his number? Bashege. Era ebbanga lyonna lye njogedde ne team ya Wizkid mbadde nga njogera na Sunday manager we. Wali oyina kuyita mu protocol. No sina mu protocol no si kyaliwo. Abantu abamu tebaba kyali bafune bamala ne bafuuka. Aha. Temuyina rapport eyo temuyina kibagatta oli muyimbi goli manager ali kweyo level goli kweno. Kati yamala mwabala ne mukwatagana. Era sogera nko naye. Naye kyamunoonya. Binali mwagaza of course ko byalema naye twasitega tukole ebintu ebirala bingi. Ne management ye. Bashitege. Naye omuyimbi wo ng'abeera nnyo mu lwango z'abakazi. Musajja nti. Martin. Wade agala muzachi. Chimala. Uncle, you can now switch off the camera. Alinge yazo kundabisa. Tujako camera. It is enough today. We can end from there. Ngende wa Johnny nkoleko. Sinna malayo na bibuuzo kyenjagala kubuuza. Bimaleyo ba. Onzira mu wangu na speed. Kale sorry. Ensonga lwaki. Yes, abeera nnyo mulango z'abakazi. Eno bamutaddeko abakazi wano wammanga. Era katwafu omwana omulaba kalo bamu proposing. Naye biri mawulire wabirabye. Kitegeeza yali ayenda ku boyfriend we, simaba bali bayagala ne Kenzo ebitali bituufu. Bamutaddeko Lydia Jasmine. Eno bamutaddeko omuyimbi ky'omulala awo. Anji. Abayimbi bangi awo. Omuyimbi wo tava mulango z'abakazi. Kati ye Kenzo. Baba namulaba n'omuntu yenna buli omu ajja kwogera kyayagala. Ate musajja. Naye kati gwe brandi yammwe kiba kijirekawa. Ate brandi kyojagala Eddie mwamwagala abakazi bayagala. Abantu tebakirabe bubi ne bagaba nna. Omuntu eyayagala Kenzo. Tibalina abakazi kati bamwagala nabo. Luli basooka ne bamwagala n'omukyala ne beeta. Kati n'afuna ngaluzi munyige. Naye Kenzo abantu bali bamwagala kulimba olusooka. Yannimba. Bayagala luyimba. N'omuyimbi oyo. Ebyali nani, alibeera nani, tebiina gwe bikwatako obulamu bubwe. Buli personal. Tuleme nnyo buyingiramu. Dembe, ate no munaye kabeere. Ife bafani bwe tutyo tulina okuyingiramu ne. Kabeere nze sinza tandika kubuuza Eddie lwaki olina oyo. Ebito bimubuuza. That is his personal life. Ebito bimu advising ako nga manager we. Byate tuba tubyogeddeko once in a while. Byogerako nga boy we. Singa manager. Aha. Ngai mwana beta sobo mtu mwatulimba n'omukolo. Bwate twabali. Mwali tulimba okwanjula nti. Honorable. Kujja. Kwata. Kujja anega mikono nteka ku mutto. Koli. Just Charlie. Simusa okunfula flagalo wa mami. Tochikola. Toita wate. Bisewe. Uko. Negwe ng'oludde mbumpi. Bonnuma kati nfunire eddagala. Twandinoonyeza eddagala kuba naawe oli mumpi. Anti. Nze nogomanyire yenza ava kuleetera ekkanzu gy'oyambadde. Nze buli muntu ninga kati sipiika buli omu nfuna wekwasiza. Ninga kati Anita Amongo. Buli muntu wano ninako kye ŋŋenda omukwasizangako. Tonnangira kanzu njya gikuddiza. Mukono ojjajjizza. Ebyo saagala kumanya kikulu mba nagikuwa. Kale nkubuulira amazima. Nkuwadde ekkanzu yange. Kulayirira ngenda gyambala kikulume. Owulira oyagala njizire kati woba omanyira n'obumpi. Ofunako wookoma kuba nsojji kwangu. Okimanyi gwe nange bakuba nti katwasiramu kati tebatuziika mu keesi. Oba nituziisa wamu. Nonyeza bibiri iti. Tutawana kunoonya gundi. Funa ekibiri. Batwoche bocha. Ne batuteekamu tujyamu. Naye ujamu. Tonteeka mu bintu byo bya kisiru. Kati no gwe muyinza n'okujjamu ababiri. Nagende waluzi nangamba Sarah is tall but I've never seen a taller woman like Zubeda. Zubeda is taller. Tomuwayiriza talimba. Yangamba Zubeda is taller. Tokainako akantu. Tasobola. Yagamba Zubeda is taller. Tasobola. Luzi talimba. Kati goyinamu ne fitine ekutawaanya. Kati manyi ebintu bya mirundi ebiri. Waliwo bino ebya Krishna akakatini. Ako nkamanyi. Kati yakomojja. Nze kiri ekinene ekyalinga ekyaka plywood.
ekyo kuba olubuto lunene muko moja naye bambi Uganda mmanyidde neetanjuza but anytime from now I can relocate nitso okukola sajjale n'owanvu wamu ng'olinda ki nze saagala nagambye sikyusa mungu bye yampa ani yagambye obupi bwe lwaki wetuwogerako nnyo no like muyina engeri gye mukyogeddeko ennyo nnyo ne kituuka ne kintama it is becoming a what nyinza kuteekawo okyawo tolaba nti osukka nyinza kuteekawo okyawo kyogere mu Luganda it is like kisusse awo mayanja omutufu abazzi eno ebintu byemukola jam session abantu bagala talina kyeyamba bayimbi naye ngaate abayimbi basigala bagijjako anti bakuŋŋaanirawo emmere eba yabwereere kitegeeza eba eyambi sente zonna ze mwandiwadde abayimbi ne zibayamba muzisulamu ku sereeni ffe ne tuzibayo ku sereeni munyumirwamu ggwe ne management y'omuyimbi kati bwamwalaba nga muswala ne mufuna olwokubiri ne mweteesayo ebyo bijam session naye okimanyi abantu aboogera ku jam session omanyi tulina obuzibu abantu information bagijja nnyo ku TikTok ate bangi ng'ate kaba ka peace jam session nzijukira yatandika n'ennaku nzijukira jam session eyasooka yali ya 27th June 2023 kamaluddewo kitegedde federation egenda weza emyaka esatu egenda weza esatu next year tekyebeereka okitegeera jam session yatandikako olwo lunaku 27 gw'omukaaga 2023 era lwe lunaku federation lwe yafuna certificate ya registration lwali lwakubiri tewaali sente so genda oli waliwo nawulira nga yagamba mbuli accountability we yatulema ne tuteekawo jam session twebuzabuliza jam session yatandika sente tezinnajja ekirayi kasita bigambo mbasibyogera bwogezi jam session yatandika sente tezinnajja nga mukozesa zaani olwo yatambulanga era abantu beewanga Eddie awaayo ebyuma bye madam Esther n'atuwa ekifo oluusi ng'atuwayoko okuza okuwa abaana transport n'abayimbi abalala bangi abajjanga n'abeerawo n'agira olunaku because it's a day every week twali twagizako every month abantu we bakuŋŋaanira nebeerabako nga si bya ku stage bya wasiwasi si byambala bya wasiwasi si yakulaba bakazi ne banyumyako era bakazi babanga mukuŋŋaanyirizawo bakazi musango ki abatali nno bayimbi musango ki baba bazze kukola ki mutuwuupa embuga okubanga gwe musango baba bazze kukola ki wakuŋŋaanirawo bakazi baba bazze kuŋŋaana kulaba ku bayimbi baabwe abayimbi balabe ku mikwano gyabwe abayimbi beerabeko naye abantu abayimbi abasinga nayonina gwe nabuuza nanga nsigira bamu makulu buli omu aba n'endowooza naye abagira bamu amakulu bakyagijjamu nabadde wane Gloria Bugi omumanyi by the way muyimbi wange bambi naye yangamba tasayingira federation not in that even direction omanyi people federation kitegeeza temunnagikakasa bayimbi mukyalemeddwa okuba ng'omanyi omuntu bw'ayinza okujja nnyinnyonnyola ekintu kye nkitegeere omusiraamu omazeewo bbanga ki ddene buli omu musiraamu musango ate ndi omu agenda n'akyakkiririzaamu tuyinza okuba naffe abamu tetulina bannyonnyola so omuntu bw'awulira nga UNMF tannatuuka kugikiririzaamu naye nga kyandibadde kirungi omuyimbi n'abeerako under an umbrella it will be nice oba artist yenna it will be nice kubanga for example zolaba ebintu ebibeerawo nafuna obuzibu sammoya ndabako nga bayimuka naddala association nti obeene kegende so kirungi okwegattira awamu abantu okubeera awamu abeetegeera bakola omulimu gwe gumu kuba kati oyinza kukwata muyimbi ate n'omugatta mu bapoliisi ate kati buli ono aba n'ekivulu tumusukuma eyo wagenzeeko mu federation ate ne tumukakasa nti bajja kukugulako ngeeza era ne bajja ogenda olaba nga mulimu emmeeza zammwe okwegatta okwo kuba kulungi oba nedda kulungi temukuse kubi naye ewamulini saabalabye temutera kubula twagenza otuuka okwogera ne ttiimu ebambi nga emmeeza ziweddewo manyi yatunda tickets ne ziggwawo ndowooza oba zaggwawo nnyo era ne tebo ndowooza wazirayo zabadde tebo zabadde mpitirivu naye baatukubye disco baatukubye endongo omanyi kati omuntu abantu abatukuba wano endongo ne Kenzo mwali ebiyimba bye bagamba tebinyuma ebimba Eddie tebinyuma ayimba ebintu by'abaana abato naye maama
asitula abantu bebanyumira beggalira ne bayuliriza naye kati ate beggalira Kenzo ennyimba z'abantu bazaagala ate kati yatuwa luno kulowoozaako zibeera tulina obuzibu waliwo omuntu omu abeera ne ka microphone n'alowooza mbu ategeera nnyo kusinga ensi yonna toyinza kuŋŋamba nti Kenzo akuŋŋanyiza abantu 200 mu kifo kimu bonna buli omu ayambadde engoye ze ez'ebbeeyi yekubya kawooke atadde mu transport we bagamba abasomba basombe no problem nawe basomba abasomba n'abayiwa mu bifo nawe basomba bangamba gwe ne Kenzo ndi mukamu kusomba mwakaagala eggulire muli muti it's a business eggulire kasita mulaba nga tebaboogerako era n'Abaduulidde nali awo ngamba naye lwaki takwata abantu bano bamuvu waliwo eyaŋŋamba tasobola bakwata oyo omusajja muti ayagala nnyo mmwogera ffe okukola ebyaffe nga bwe tubikola kuba tetupate nze okwagala eggulire mbasiziza musango right waliwo etteeka eriŋŋaana ate waliwo gwe kikulumirawa nanti mbu buli samba mwagala kubikka one ton following lwosanga banjoga ku TikTok scrolling akalala omukulu oyo baŋŋamba naku zino tebakyagala mumuyita ku bivulu byabwe ngooza lwaki munnange omukulu oyo baŋŋamba bw'atuuka mu kifo asooka n'atuula nammwe eno ku tebo n'alaba ekivulu state mwekikola ki mwekiri kati ono omuyimbi kasita kamuvaamu ate mumutula mu position omuyimbi nannyini kivulu wakola ki wamulabira kati kizibu omuntu Kenzo okubanga yesterday najja ku show n'otakola ki otamwogerako naye ekibaleeta mujja mugamba eno event tugikoze tutyo okubanga ffe tugisaanikira nannyini kivulu aleme kubanga nga tatrendinga nga Kenzo yatrendinga olira kati mujja nga mukimanyi era nga mumanyi bulungi nnyo dirwe mukola ki kiki mugenda okukola kati Kenzo oluyimbi olumutu yanaga bane president tusanisa okulaba biki ng'abantu eno batandika kuba ng'abantu batandika atuweemu nga ajja bayimbiremu nti awaba akyono kati ng'ani abuuza nti ajja bayimbiremu omuyimbi nannyini show nannyini event wulira n'abayimbi abo abakibakola naye Kenzo ye kyakola olujja asooka n'atunuulira audience n'alaba show bwe bebadde akola ekintu kyonna ekisobola okubeera nga yagenda trendinga mu show ya munene abikka show njabbi kunyumiza binyumize kati ate kati abantu yagala bbawa lugambo lutu njabbi kunyumiza wano yajja mu show ya maama Halima ne bamwogera ne bamuyita n'asooka n'atunda ki ekiyinza okukola amawulire gambe baamuyita teyeyita ate yeyita agula tables era n'omu yali aguze tables azze abawagira era nange manyi omusukumira abayimbi awagira abantu oyo atayagaliza manyi omusukumira abayimbi n'eŋŋambo yajja kugula era n'agula nanga mpagira bintu byange ate nga batagenda kujja mubatayagaliza mpagira nange munnange yajja n'agamba my brother Hamza ate kati banga yayiga oluzungu naye alwekubya bloke that trending but that is not going to work my brother munnange Kenzo oyo n'ayita Hamza jukira ekyo kyokka kyeyakola ekyo okuyita Hamza mawulire gabagamaze osesetuka okuva ku nannyini concert ayina olutalo n'Hamza ye yatandika awo okutrendinga teri si lutalo naye kyenkugamba obviously ekyo kyali kigenda kati omanyi kyenkutegezaako okugamba abikka konsati z'abantu nti nze nategese konsati naye enkeera ne batanjogerako kuba omuntu bwakozesa konsati yabalina trendinga week number so bwajja ku show ya trending attention emubaako naye baŋŋamba ekyo ajja kyetegekedde no kati kyetujja okukola tujja tula tukirowoozeeko tulabe engeri kijalekerawo okujja oba gye tukola gundi endala kujja naye bwajja takola nnyo bukolomondi bumuleetera banne kubanga tebagenda kwogerwako okimanyi Eddie Kenzo ali inevitable nesobonajja n'atandika n'ayimba n'agamba buli omu oyimukanga bw'etuwagira tewali wagenda kubeera buli omu oyimukanga bw'ogamba Maureen ne bayimuka n'aga wuuba engalo kola booti ayinayo obuyimba bwobwo bw'amanyi nti bwabuyimba buli omu tasigala ng'atudde niyo kimanyika tugenda kukola press conference akwata ekivulu kya munne tugenda kukola press conference nga ya apology mwetondera abantu balina obulumi ku mitima gibaluma tugenda kwetonda tujja ku show zaabwe ne tutwala amawulire tugenda kwetonda okubanga nnyimba zaffe abantu bazaagala tugenda beetondera
okubanga tuwangaddewo tetugudde nga bwe baali basuubira. Era bangambye omukolo muguterese mugenda laba nga waliwo akabadi akaliwo. Tulyoke tuguleete. Muguleete mubika akabadi k'omuntu yenna. Kati bo lwaki tebakola ebyawo lwaki bafokasinga oba si kyekyo nga mulaba eggwanga lisiriikiridde. Tuba entertaining. Omulimu gwa Eddie guli ki? Mulyoke mubikke. Isn't he an entertainer? Is but tabikka nnyo banne. Tabikka nnyo banne. Yeno gundi yammwe yagwa. Nga temwagiddamu. Egyo eri atambula mbuna mawanga festival. Ejja. Big and better. Genda beeyita waliko genda beeyita waliko executive media nga kayita wansi wekati. Nze Kenzo daddy. Amanyi okunjo kyayo. Bambi mutayagalizaabwe. Anjo kyayo. Olwo mulyoka mukuŋŋaanya abantu ku zi festival. Mugenze embala muyina buli region bangamba muyinayo abantu. Bwate bwe yakotogera wano abayimbi bamunyigira mu bintu bya campaign. Ebyo bye yaleeta buli region erina abayimbi baayo be baabakolerayo. Kino ze nalabanga ekirungi. Olaba Yesu. Naye abantu tebakyagala. Kati olaba Yesu. Bible. Yatambulanga ng'awonya abantu bangi. Alina n'we yatuuka nga byakola biina bye bijeemesa okuwa emisolo. Amaliza bamukubye bamusi. So waliwo abantu bw'oba okola omulimu waliwo abantu abajja osanyuka n'abajja okunyiiga. Naye omukulembeze omulimu gwe gusinga obukulu kusaavinga abantu bangi. So mulimu abanyiiga ne mulimu n'abasanyuka. Eddie bwa proposinga nti abantu ba region bayimbe ku rally za muzeeyi. Ekyo ekigambo tekitegeeza nti bali tebayimba. Kitegeeza nti aba region bafuna opportunity eyo nabo bayimbeko ku rally za muzeeyi okusinga obutaba wakakisa. Kirungi naye kati bano yabalekawa. Kitegedde. No bali bakkirizibwa okugira nga bebaliyo kati tebaliyo tebayimba. Mwalonda abantu. Problem weri abantu kye batyo okwogerako. Campaign gye zaatandikira wala batyayo. Balinda za mu tawuni. Balinda eziri okumpi we basobola okuyimbira. Ate manyira ale mwazi tamya abantu. Nga buli lale eriko Kenzo na gundi. Batyayo. Anti kati. Nga buli lale eriko Kenzo na mukyala. Tojikira anti neje yali. Lwaki otambula nnyo n'ono omwana? We mwala waffe. Mwala amwe? Tojikira anti neri. Kigula bambi. Tojikira anti neri gye yalinga yayimba mu North. Yayimbanga playlist ndala nga tayimba yozi ogenda kunzisa. Kati abantu abamu. Kiki ekintu ekyatandise ky'obucupa nalabinga gwa. Abantu amu batyayo. Ababuyita just hype. Madness ya performance. Be bakyayitidde. Ni videos gye ziringa abuyita. Ye kenyini Kenzo. Mutukube ku bucupa. Yene gravity abagamba alina akacupa asumulule ayiwa amazzi. Olusi n'abagamba obucupa mbukaso kacupa kabeera light. Kadwe bali bakubira ddala. Kabeera light. Katambula mpola naye ba hype. It's a performance hype. Omwana oyo azuula ebintu by'ekisiru. Awo nga mugamba awo atulidde amawulire. Era kati anoonya mawulire. Campaign zaaganya anoonya mawulire. Anoonya mawulire. Musajja wattu. Naye tekijja kukola. Naye mbakakasa ebigambo bino. Agenda kukola. Naye gwe ffe tulina fitina. Munnayuganda muzanyisa ne fitina tutambula nayo tuti. Fitina mwakwatagana naye. Tekiyinza ayimiriza Eddie Kola. Nze banga limaze naye. Sina olunaku lwe. Nga tumaliriza mbadde nsaba mami omundeetereko wano ku dduuka. Njagala mutungirayo kafutani mwagenda olayirira mbe nga nze nagitunze ku Gibbs Bridals mami Nyamtoro. Njagala mwagenda olayirira nga nze nagitunze. Then obandeetereko ne daddy. Njagala bambaza mu gown. I see how they're going to look. Ng'otandise mangu. Mukwana tewali budde tulina gye tulaga. Tewali budde beta. Tewali nina gye ndaga. Ngenda Sessles. Ngenda Sessles. I'm busy. Biko. So bampiseeyo Sessles president waabwe. Bibo mukazi. Yeyo nsi oba ocean. Nsi Seychelles. Seychelles. Gye ndaga. Ngenda kuleeta magawuni. Mami guni ngenda gijja Seychelles. Seychelles. Yes, gye ngenda okujja gawuni kati nyaka soka yegeze mwene. Mugamba kiwandiiko ogenda wulira. Yes. Seychelles. S-E-A-S-H-E-A-S. Siogame Seychelles.
Badde nekaza nti nkimanyi ne spelling. We swazize nsi yonna bakola. But there is no problem. But Whoever knows the spelling, it is up to you. Ojja kumbulira ina sente mmeka. Buli spelling agiwandiikewo. Abaana bange banaakula bira bebyo ebintu by'ekisiru. No, but it is okay. Whoever knows the spelling, it is up to you. Do you have money? Can you call Mami Nyamtoro at your place? Onyize. Yes, but Mami mugambe. Nonyina mugamba mama. Mugambe mna nyizo okudda wano ne newanika ekisusu. Ate n'atali. Ane mami mwogera. Mami muntu wange. Mami yaŋŋamba tasabeera we sirinze mutambuliza campaign abeera yeyo n'aseka. Mami mwogera. Nati mondeetereko wano njagala mutungireko kafutani. Nja kwogera naye. She's my mother. Your mother. Yeah. Daddy ampeyo ne ka interview. Ampeyo akantu daddy. Daddy kamale campaign. Asetolinge bulungi awomole. Mu Marchi. Campaign zigwaddi. Zigwanga 13 January. Kati mulinde daddy. January alimwe nako eziwerawe ez'amasanyu. Olusooka nga 15. Kulangira mzee. Yawangu dida. Kichotalaba. Olwokubiri lwakuwangula Grammys inshallah. Olwokubiri oliwa? First alija kubeera 1 Feb. Ofuna bulungi. Yali agiwanguddeko. Bamunominate nominate ogusooka inshallah. Bangi munnange lako. Naye kati gwe omukolera empapula ezo n'awangula n'obiteekamu. Njagala onteeke mu Grammys. Kakati Grammys. Njagala onteekeyo. Nga tumaliriza. Asooke nkuwe process ya Grammys. Grammys kyokola kirungi okuwa abantu. Grammys is an American platform. America. Siya Uganda era n'olugezigezi lwe tugisaako. N'akamanyiiro tulowooza baabano. Balowooza America. Naye America batandika oli enguzi. Bwagala nnyo twagala nnyo Kenzo gwe nimuzigula. Emazeewo emyaka 68. Kitegeeza ine enkola gyezzenga ekola ebbanga lyonna. Grammys si y'abantu nti abantu bonna be balonda. Grammys y'aba music experts. Ebya music byokka. Yes, it's a music thing. It's a music thing. Kati mwe mugwa mu Oscars. Oscars yeri ku level ya Grammys. Oscars zinaako nnyo magezi. Gafune. Njazinoonyerezaako nazo ndala. I want to recruit you. I put you on my team. Will you afford me? I can't afford you. How much do you want? Zerine duka liga kumpa senti pitiri. Indeed. So mbade gamba. Njagala, so name your price. So Academy Grammy. So genda yeyo. Recording Academy yeyo. Yabane ba members. Ba recruiting ba members be balonda. Yes. Ba members ba recruiting abuli. Teba wayo nti abantu balonde. No. Ne ku nomination, ne submission yennyini. Member ya ino submitting. Kati ba member balinga bameka abo. Banji bayinza okuba bali mitwalo nga 2 kati. Ebbanga lyonna emaze. Kati abo be balina omulonda. Awe balina olulonda. Tabamanyi na bamanyi. Tabamanyi. Kati Eddie is a member. Sajja ina bubezi mu kisatu. Kenzo is a voting member of the academy. Naye alonda. Yes. Era naye n'abalonda. Awulirizaamu n'agamba okanyumidde. Ako omusajja yakoye bulungi akalere. Yakoze bw'ati n'alonda. Nange abimanyi ebyo. Of course. Nti bakubye omulere. Yes. Kenzo producer jabuuzako ku producer bakoze nabo. Agamba kale abantu baba mumanyira bana. Akabayimbira tebamanyi bumanya. Nange ndi nawe oyimba ki? No, I'm a producer, I'm an executive, I'm a musician, by the way, you'll be shocked. Oyimba? No, si imba. No, kuimba nsobola imba nsazeewo, but I'm into creation okusinga. Yes, beera yo mu creation. Beera yo mu creation. So, kubanga member ya submitting oluyimba. Saga kunnyonnyola baana bo. Igwe oyinza keera n'ogamba ogenda submitting. Tekisoboka. Member. Kati mu mafuuka mutya member. Kati okufuuka member, wabaawo member akurecommendinga. Oh. Nti member Martin. Muteeka musente. A recommending ze Zubeda. Era baba recommending anyinyo lwaki am recommending. Kati. Then bali. Osobola ku recommending. Osobola ku recommending. Recommending. Nebe malo ku recommending. Since oba toyingidde. Kali akakiiko aka membership. Kaddamu ne kakubuuza ebibuuzo byako. Nga kabuuzaani. Igwe kati gwe na recommending ze. Ne kakola ko research ne kalaba nti osaanidde okubeera mu bankumira simu. Simu oba email, it depends. Email bagiperezo giddamu era. Anti bubyemba wabe ajja binoonyerezako sijja bali. Ngati gonze ntula ali n'emikuwa nga buddamu. Kati bwe bamala ogala nti yasaanidde waliwo categories 2. There is a professional member oyo talonda.
there's a voting member oyalonda kati bayinza okutunulira nga yes music omulimu era okola bulungi ne level kwoli tonnatuuka ku level eronda amagezi go aga music oba contribution ya music teji ku level eronda ntono ne bagamba oyagira abeera ku professional mchi member bwe balaba nga oli ku level esaanidde oba toli bubi kubeera batukiro ganti obeeraawo oba wakabi then baga nti Zubeda amagezi ge gaalina ku music experience g'amaanyi nga bakufuula voting member nga Kenzo bwali voting member kati goli ki nze ndi voting member watuukayo otya lwaki toli ku profession? I am behind a lot of projects nyingi nnyo ze ndi lwakuba bannange my brother so kati awo ebisigadde bibeera mu mikono gy'abamemba bwe balonda era bangamba omuntu yenna anaalya ewa Kenzo sente alina okuba nga teyakunyiizaako ate munaye siwe nze siba nayo gamba nti kati awe okimanyi zikwata ku sente za big talent kati ensi ekuwalanira omanyi waliwo yaŋŋaana nga we beta goola batombuulira zikwata ku sente za big talent sente zonna zitulemye musajja oyo ate zibalemye Kenzo banka anti olaba byebyo mbumuzize mwagala kuyoola byebyo so abantu lekerawo balekerawo okulowooza nti ebintu bitambula bwe babiraba kubanga n'oluyimba olwo katola kategori mwe bali mulimu ennyimba 5 naye osinga ofunayo omu n'omubuuza randomly nyimbira mu kulimba Rabana Boy dwawoza nduulira miliyoni simanyi meka mugambe nyimbiramu abatalumanyi so malala nakwogera abantu kulowooza nakukakkanya muntu waabwe bannayuganda omuzogo gw'okukakkanya abayimbi baffe Davido yakafuuka recording voting member guno omwaka he celebrated ne babikuba ku buli bulogo buli wa Kenzo yafuuka ne bamusanyukirako Kenzo yafuuka recording member mu 2022 ne tulyoka twogera ebigambo agenda kugambya ayagala nnyo amawulire yandibadde yakipublish kati teyakikodera pate because yarabanga kiryo kya bulijjo Anna katuberekereze omusajja ali mu kunkolimira wano musiibe bulungi banna agenda kutabukira wedde oba gobo ntwalako Sierova nagisobola amukono sinagamba vuga Sierova oyinza ogisobola gwe givuga mulekerawo akamanyiiro beta nsonyiwe mama mulekerawo akajogo dadi lwakitangulirayo gwo ne munaye obulombolombo lwakitangulira Sierova okutte bulungi entondo zikuli wano onyiga mangu otabuka mangu wemanyiza okubeera omuntu omukakamu musibe bulungi mweraba banna Executive Media. Focus, innovate, succeed.